ettendekero lya Kampala University olwaleero litikidde abayizi abasobye mu 3,000 mu masomo ag'enjawulo okubadde abasawo, abasomesa, abasomi b'obulambuzi, abasomi ebyenfuna ssaako n'abalala. Ng'amatikkira gano ge g'omulundi ogw'21 mu myaka 25 ssettendekero no gy'amaze ng'abangula abaana b'eggwanga. Abantu ab'enjawulo beetabye ku matikkira gano okubadde Katambala Sulaiman Magala, abakungu mu Bwakabaka, Obwakyabazinga, gavumenti eyawakati, bannabyabufuzi n'abantu abalala bangi. Ku matikkira gano Professor Dr. Med Manfield Dietrich, omukugu mu kulwanyisa akawuka kaleeta mukenenya, era omubaka wa gavumenti German aweereddwa digiri ey'okusatu mu by'obulamu n'embeera z'abantu. Ladies and gentlemen, one of the most important goals of university education is to prepare highly skilled graduates to be employed in the labor market either at home or abroad. Professor George Mondo Kagonyera bw'abadde akakasa abayizi abatikkiddwa asabye gavumenti okussa amaanyi mu by'ensoma kiyambyeko okutumbula ebyenfuna by'eggwanga. Any government in the world cannot pretend seriously to promote growth of their country without supporting education. And you cannot get results that you don't contribute to. And the difference between us and those wealthy people is knowledge. So we cannot pretend at all about the importance of knowledge. Professor Kagonyera asabye abayizi abatikkiddwa okubeera n'ekisa okuyamba n'okuweereza eggwanga era abasabye obutafuna nsimbi mu bulamu bw'abantu. Omutandisi w'essomero lino ow'ekitiibwa Professor Haji Salongo Dunkateregga asabye abayizi abatikkiddwa okusigala ku nnono n'obukugu obubasomeseddwa. Our dear graduates, as you may be aware, there is a scarcity of jobs worldwide. We therefore need to create the jobs ourselves. Having a degree from a certain discipline is not enough. You need to enhance it with the vocational skills that can make you earn an extra income for you to live a better life. Owekitiibwa Kateregga abayizi bano abakuutidde okwongera okunoonya okumanya era basigale nga bayambagana ssaako kusigaza omukwano gwe babadde nagwo nga kye kigenda okubatwala mu maaso. Combining vocational studies with the traditional academic studies can provide a well-rounded education that includes both theoretical knowledge and practical skills. Abayizi abatikkiddwa beebazizza Kampala University olw'okubabangula era basuubizza okukozesa amagezi ge bafunye okukyusa embeera z'abantu n'ebitundu gye basibuka ne Uganda okutwaliza awamu. Nyategese okuddayo okusobola okusensitizinga abalimi engeri bayinza okukikwasaganya, okuddayo basomesa ku magezi genfunye engeri bayinza okikola okulaba nti batumbula ebyobulimi. Tusobola okutaasa obutonde bw'ensi, tusobola okufuna ebiveera ng'ebyo obucupa ng'obwo ne tuburecyclinga ne tukolamu ebintu eby'omugaso eri community. Most times obucupa ng'obwo tubukolamu baskets ng'ezo ez'akasasiro. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika. Tubayozayoza nnyo bannaffe era